Tyoli eseni afojimanyi katandike ko tujja ku kamera ako kwama nojja ku kamera kamulemo kuba ku tujja ku kamera wamma irekeeko Tyoli mutukuvu Yesu oli mutukuvu ngatoyimba oli mutukuvu Yesu gwe Yesu mwana gweniga oli mutukuvu Yesu oli mutukuvu. Tuna nona kalaba tujja kayimba olulala akabuyikwe katuwa ate futatigaako kaba kakwata ku kitundu kyange kyebuyikwe simple balance nkamanyi tokamanyi wanka muyimbire yimba mtu abaka ebuyikwe tibuyikwe liyona mudungu balumwennyota n'enjala bakowola erinnya lye kitiibwa kye kyake buyikwe buyikwe yakkira mu kitiibwa ki ekyerinnya ery'ekyoto kye tuliko erya Emmanuel akayimba akafe kebuyikwe ani akawandiise we gwataba nkwaniriza munywanyi erinnya nze omwana soda focus yakutte omugemera wala awonako olwaleero enzingu ziri 27 zeganye ezzooba erya osangiriza 226 tuli butoola malusu na ddokooli n'omukulu amanyikiddwa nga Lama Sabakusani okuva mu kibuga Buyikwe bingi badde byogerwa so olunaku olwaleero tumugwikiriza tulabeko okulaba nga abaako ebibuuzo byatuddamu oba oli awo ne byatugambye ebipya byatwetikidde okuva gy'abadde abulidde wattu Yesu yeebaze ayebwe ekitiibwa nsanyusa okukubako ebirozo nange okusanga mbadde nga nkuwulira abakulu bakwegesa ebirozo ogenda kusaba bambuulizeeko mbalamusiza mwena abali ku mukutu gwa nnyaffe Buyikwe erinnya lya Mukama lyebazibwe ndi wano ansazeeko kuliko ansalirako eyo ne mulengera mu Kamoli kati wuno ansazeeko live oba leero anambuuza ki uli bulungi dama nnyo ndi bulungi ndi mulamu naye ekisinga obukulu nsonga eryemu Mukama ali nange ali naawe era ali naffe of course nange ali nange nkuziba kiŋŋamba naye waliwo akayimba kenkuyimbidde ak'ekitiibwa kya Mukama ekyakka Buyikwe mu linnya ery'Emmanuel okubeera wano ku kyoto nti lwaki ŋŋambye nti Buyikwe eri yonna mu ddungu naye bakoowa linnya lya Mukama ekitiibwa kya Mukama ne kikkawa Buyikwe naye lwakuba ate gwe kyakkirako abantu gwe batasuubiriza nti kyakkira kwani oba tetwakusiima busiimi nedda lwaki bw'olowooza nti temwansiima kubanga mu Buyikwe muno mwalimu abalimisa abamanyikiddwa abalimisa abamanyikiddwa ab'olulango nga balima naye nga ffe balima bakabala mu ddungu naye baalima mu ddungu mu mwanya oluusi ne gugaana okumera kati ate ne wajja omulimisa atabadde mulimi nnyo wa lulango nga mupya nnyo ku maaso najja asimba omumwanyi mu lukoola kigambo mu lukoola okimanyi bulungi nnyo olukoola wantu awatadda kintu awatali kinga wakalu wali eyo wala weesodde almost nga ddungu kati kyova olaba Ababuyikwe ekibakuba ewala nti omumwanyi gudda gutya mu lukoola tugambe kyekibaluma oba kyekibeewuunyisa abamu omumwanyi gudda gutya mu lukoola ng'agusimbye si mulimisa wa lulango balina bye baamanyiira balina obbikola balina be balisuubidde abalimisa be bamanyi
nti kale ono omulimisa yali badde yagusimba naye lwaki ono yagusimbye ng'ate ye abadde si mulimisa wa Lulango. Okusinziira ku bannabuyiko bye baŋŋamba nzikiriza nkukuliseeyo mu lihabu ogimanyi. Rehabilitation batwalayo bantu nga balaluse emitwe kulika bye baŋŋamba wagwa eddalu. Era bulijjo manyi bakutwala mu lihabu. Lwaki tewanoonya? On fact baŋŋamba mukwano gwo yagudde eddalu yatwaliddwa okulaba nga bamukumakumadde mu mbeera ze ez'obuntu. So kukilalifying eri abakulaba wagwa eddalu. Ate nga lyaki? Ate kati edda era ekintu ekyo nakiwulira ng'okyogera nti Rama yagudde eddalu. Naye ŋŋamba nti ate Rama tulina omulalu yali mu ttawuni awo w'Olulango. Bamuyitaani amannya g'omulalu oyo yali omulalu kati si mulalu. Yajja wano n'awonyezebwa. Olina n'omulalu gwe wawonya eddalu mu buyiko muno abantu bonna ate bamumanyi mu ttawuni omwo. Era testifying nti natereera lwa sira kutereera ate bo bennyini basobola okutesifayinga. Yajja wano n'asabirwa n'atereera. Ng'okozesa maanyi ki omusabira ga Katonda oba gano ge ate eriyo amaanyi amalala ga Katonda kyogamba emizimu girina amaanyi agawonya abantu. Ati Sitaani bagamba yajja okubba okutta n'okusigiriza asobola okwerimbalimba. Kyogamba okwefuula yeefuula. Omukazi yabuuza oba yali mukazi yaba omusajja nti badde Katonda ye akola ddi? Kibuuzo. Kubanga buli kinaavaayo ekyomugaso buli kiriba ekya Sitaani omulalu byonna bamumanyi mu ttawuni awo. Gw'avumula. Yajja size namuvumula nze ndi kibya Kristo Yesu okozesebwa. Kati ate avumula abalalu ate waalaluka. Oyinza okuba byakudya. Kati on a serious note togwangako ddalu. Mu period eno gye mbadde sikulaba. Gye badde tondaba nze mbadde ndi mirimu gyange. Secondary waddamu n'oyatula obulokole. N'ogenda mu kkanisa emu gye sigenda kwatula n'ogamba bannaye binyiize embeera ensuseeko saawa yonna kaggwamu nsula ebintu binkozesa. Okulira omanyize nagamba bwe ntuuka wooli nkubuulira ebiri ku ground okitegeera ebintu bikukozesa n'ogamba nti awanyuwaawo era n'ogenda eri bakitaawo mu Katonda n'obagamba nali neewaggula ne even I'm ready to surrender obuweereza buli eri n'ositula ebintu era ne video ne bazimpa nga babyokya omuggo omunyu ebifaananyi bya bubi wakozesanga wano kuyeekaalu. Nawulira abagamba amaanyi simanyi bagamutwalako. Amaanyi bagatwala, amaanyi ga Katonda bagatwala. Walokokako? Ndi mulokole. Ngaba mu period eno mu bigambo badde bigenda mu. Amanyi ebigambo ebyo tetujja kwogera ku kkanisa ky'oba ki. Ku kkanisa nagendayo. Naye waliwo ekyawandiikibwa oba kayimba ezo sigenda kuwa nnyo ansa y'ebyo bigambo. Kubanga ebigambo ebyayogerwa ebikyamu n'ebituufu biki bingi. Gwe ki ekyakutwala ku kkanisa? Naye waliwo akayimba n'ebyawandiikibwa nti laba bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula awamu nga batabaganye balinga amafuta amalungi ag'omuwendo agakulukutira mu kirevu kya Alooni. Kati nze okulambula ku booluganda mafuta amalungi kukulukutira mu kirevu kyani kutabaganako nabo. Kakayimba kamalayo omugezi aba amaze okutegeera ensonga. So singa embeera eggayeggaye kuyinza. Ate embeera ki eggayeggaye? Biki bye baayokya? Babijjawa bye baayokya? Ate oŋŋamba nti gwe wabiraba. Ate kati obuuza be baayokya emu simanyi nawulira ebigambo bingi. Nalaba musumba asindika essaala nga bw'ayokya. Ng'etwala ki? Bino bw'ayasa omuggo. N'agwasa yasa n'engamba nti mulimu amaanyi Lama bamumaze. Amaanyi ga Katonda bannange. Katonda bw'afuka amafuta ku muntu. Amafuta gabeera ku muggo. Oba amafuta gabeera ku muntu. Kati kuyinza okuba nga guli ogwa Alooni ne Musa. Kutya omuggo nga gukozesa n'onsonga. Kubanga mu kujja kwange buyikwe nabagamba nti omukono gwa Mukama gwakola ki? Gwanviirayo. Kitegeeza amaanyi ne gabeera mu ki? Muggwe. Munze tolina kyokwata. Sina kyenkwata.
tekikwetaagisa kintu kyonna. Kristo Yesu bw'agamba nti laba ndisindika omwoyo wange omutukuvu, agamba anaabeeranga mu mmwe era y'anaakolanga ki? Kati he is in the house healing the sick, performing miracles. Ali muki? Mu nyumba, mu yeekaalu. Situka katono jangu katono nnyo. Jangu oyite ne wano eno. Jangu katono nnyo togera lami kumanya otya kamera. Jangu katono nnyo tofa jokka. Jangu oba oyite ne wano mu nsonda weetalabike. Jangu wano. Jangu wano. Wano sembera wano katono. Totya. Nabbi mmuweereza Katonda. Iwefu wabeera ng'ali mu nnyumba, ennyumba yani. Yegwe. Kati bwengololerako ono omukono mutunuulire kyogamba omugo kigwema nkwesezza singa ngamba in the name Jesus Christ. In the mighty name. Awolabyewo omuggo. Kati gwe owulira ki obudde obungi? Yakubulira awulira ki? Obadde owulira ki mu budde? Owulira amasannyalaze. Like amasannyalaze. Owulira amasannyalaze. Yesu Kristo kati ali mwoyo is in the power of the Holy Spirit. Omala tekikwetaagisa kusooka kusiiba nnyo kusaba osabe saalo to do something like that. Gomala gakola bwoti and something happen. Kati omusajja ono ekindi kumanya Daudi bamufukako amafuta. Daudi Samwiri wamufukako amafuta. Yaddayo emirundi emeka amufukeko amafuta. Kati bwe yafesinganga battles kyogamba amafuta gali gamuvuddeko. Oba Yesu Kristo bwe yagendanga mu kusabira mu kibiki wali omwoyo omutukuvu oli yali amuvuddeko. Yali wali. Omwoyo omutukuvu wabanga afukibwako amafuta n'akubeerako. Omusuubira kukola ki? Nali mmanyi wasenguka nosenguka mu buyukwe. Anti labako ate message lwaki webaleta kantu ako. Lwaki sasenguka mu buyikwe? Nsonga eri etya? Emu oba bbiri oba ssatu. Esooka ya nnyaffe buyikwe. Nti lwaki ebuyikwe teriva kya mugaso? Lwaki wagituuma nnyaffe? Kuba yerina buli kimu yetuzaala tulina ogituuma. Kati abamaanyi oba nadduka mu nnyaffe munaasigala ki? Nawe nze nnyaffe labako nalina meseji yange. Beeno n'obayo abaŋŋamba nawe oli musiru olina ssente zo olina bizinensi zo lwaki wagenda mu ebyo biki ne mugamba ekintu kimu nti ekiganya ennyaffe buyikwe eno okula. Yes. Kiri ekintu kimu nnyaffe buyikwe alinga kazinga ddungu naye mujjudde abantu nze bwe mbanga kyenkola tokitegeera bulungi nebuzaako ntuukirira oneebuuzeeko naye ogamba omukono gwa Mukama ogamba neebuuzaako naye nga 24/7 jacket yoti tetyo onsanze mu jaketi nze sikusangamu emmotoka emangi nvuga eriti laba n'emmotoka yange eyo giraba lwaki saagikolanga eri tinted lwaki ntambule nga bandaba si buwaguzi n'emmotoka tuli eri tugamba omwana ali mu liyaabu oli mu mmotoka ovuga waliwo yangambye pulani di mulalu yevuga ali naafuumuula nfuufu negamba lama yalogerawa nali surprise bampita pulani di mulalu. Yes, kuba nako mawulira nga bagamba n'ennyumba wagiddukamu ebintu bikusobyako bikukozesa ate emmotoka esira mu geti wange ng'osaba bakupangisize n'akaluumu talina olugambo bayogedde si buwevuga naye olaba kireka mwanjogerako nti ndi mu rihabu kireka nali mu bondi nga sayininga mpapula si buwevuga na namba eno digito ate ebyo bya bulijjo Mukama abikola. Ulira feri tumanyi oli ku Makerenda miguwa leega is in the house healing the sick. Mu nnyumba mwali bukyanga boogera bigambo talekeranga okuwonya balwadde. Ekkanisa otayimirangamuko okustopinga nebayo olusunday lwetakola era bakyajja abalwadde tubasabira bawona oweereza era bannabuyikwe
lwakuba abantu tebamanyi nnyaffe Buyikwe ekiruma kiruma ggwe bwe kiri naye bw'obweteeka ku oli ani kyeswa focus najja n'akugamba nti Laama ayina bino na bino ate nga kyeswa focus yalumwa gw'olumwa yalyoke ayogera biri wamugaana va ku bintu ebyo takiriza omutemu okugulu ate bayida message eyo wagano gifulumya focus yajiba focus message eyo mugifulumye focus kiki tuwamba sebo gundi wangamba olwanirira banno yesimayo we are fighting for their freedom timu enkombi focus yeroze kolaboti kubanga yayogera mu Isaaya wali bangamba nyimba akayimba ako kati labako tukomyewo wano bana Buyikwe Buyikwe no ya nyaffe gwe wavaayo n'ogamba nti nyaffe Buyikwe yes ne tukuwulira yes kati nyaffe Buyikwe ino ensonga biki ebigisitula biki ebiganye mu nyaffe Buyikwe ononyeze ku mpaana y'abantu lwaki yeeganye oleme ononyeze ku biki ebiremesezza abantu Buyikwe okukula gwe kyotamanyi okyogerako nga tokimanyi nekyomanyi n'okiremera nze bwembanga nina bizinesi zange nga nina biki ate newabayo ekipa ekinzigira ekiyinza okugasa ekitundu ate bwe sikikiwa nenziruka gwe nkubanga mwe abange muntaddeko ekifuba nge nenkikola ewalala tukunyigiriza lokoka ndi mulokole yokya ate kwokya ki tusindika ennimi raba shakara baba ati katyabako mukuma ekyoto naye kale ate nakomawo ku kyoto ate kale ekyoto ennaku zino maama wangambye oli muzibu nnyo ennaku zino ate ennaku zino muwa kyajinze fule kyagirina wangambye kale era ennaku zino bana ekintu kiri kimu bannaffe ab'Ebuyikwe abatulaba eyo ekintu kiri kimu bwe bakugamba nti Kristo Yesu alokola era awonya bwe bagamba nti oba Laama alina kino kino nga poliisi we bagigamba nejja neeyaza nga tewali kintu ng'ekyali ku biki ku bigambe bwe bagamba nti basabira abalwadde ne bawona toddeeyo kwogera bigambo gwalina omulwadde muleete ogambe nze kantwale nkakase gezesa wano gwe nakutuma ababona otabaleeta waliwo yali yangamba nti ye wankukutu ayagala ku gundi yangamba alina ate mu nkukutu batyaki abantu bali eyo emitwe gibaluma gibamazeeko emyaka 5 naye ng'asobola kujja n'omufuuwako na bufuuyi n'atereera abantu bali eyo emigongo gibamazeeko omugongo kuluma mumutera ovuga ebyuma batuula nyaabo namba gwe sivuga byuma fokasi omugongo olina ekikuluma kadi nze binnuma birala oba naawe otya okusabira fokasi ongambye nje kuluma fokasi ogera amazima fokasi onvuddemu nkola olugambo kati singa oli munyaffe Buyikwe omanyi bino naye ate nange nabye manyi byotamanyi bwe kiri singa Buyikwe twetaaga ekintu kimu nti kyomanyi kikwataganye n'ekyemmanyi tugatte wamu amaanyi ago kwa Kristo wa Buyikwe yawamu ate era ebyo babiwaba biva ku mulamu nabyo tulina obigambako era naye anti temujja sirika noyinza okuŋŋambako nga totegedde nga gw'omanyi ekyo nze nkugamba nti Kristo Yesu alokola era awonya ate nenkiraga nze mba nkusinze gwe ali mu bigambo kikyo fokasi mwaki mwe muli mu bigambo manyaani nyaffe Buyikwe bali mu bigambo abamu nze neŋŋamba yoko n'akabanga kembeedde mu bigambo nze kanyweze ebikolwa ne bokyaloni ate nga bamwokya taliyo entebe bayo kyakafaana kapandeke baveeko abo neŋŋamba atusse nze nkubuulidde ekintu kimu buyimidde akayimba bali baluganda bange aba bwe kiri ekirungi oluganda okutuula wamu nga batabaganye amafuta amalungi agakulukutira
Kirevu kyane. Oluvannyuma lw'ezo story zonna ezasatulatinga era mukyali ba Luganda nabo. Ebyo byonna nga bimaze okusatulatinga. Mukyali ba Luganda nabo. N'abegyezi. Ababo byafuutuka. Ate nga ki ekitujjako okuba abooluganda? Obakeberako. Obakeberako. Natulako nabo lumweyo waggulu. Bakyali ba Luganda kati muganda wo onfunamuko obutategeeragana kiva okusowagana. Kivaawo nti si muganda wo. Mwonna musigala mwogera Kristo yatya? Ye Mukama. Naye lwakuba amafuta ge mulina galabikira mu birabo ebyaki? Ebyenjawulo. So si kuba nti oba agaabwe gatadde oba. Agabwe oba sigamba gokyogedde ekyo. Kyange I own that. Gokyogedde ekyo. Yes. Era abasumba bonna abeebunguludde Buyukwe. Ekyo kigambo kibadde kyange si kyani. Kya mukulu ono. Eri abalina amataala amafuta nga gakando abalanga gatadde oba. Uli asegaje. Fenna ala nyafe bwe. Ninaga nnyonyi. Nyafe bwe. Fenna twaweebwa. Naye omwoyo yalabikira mu birabo ebyaki? Ebyenjawulo. Yes. Ono waba yaweebwa okuwonya, oli okulagula, ono okubuulira, ono ki? Yes. Era muno tulinamu ababuulira enjiri ekigambo kino. Naye ng'era ye tajja sobola kugola mukono ku mulwadde. Nga yakoma kukuliisa. Naye ng'ekyo ekyokugolola Katonda yakiwa gundi. Nga Sabakusani. Kiri eky'emyaka 3. Wangambye 3 wangambye mmeka kati jo waze buto wakuze. Oluke wangambye sakategedde kubanga ko mugamba. Emyaka 3 Yali 9. Yali 9. Focus yali mu 9 Yali 9 nenda olaba. Kati focus gwe anyafe. Olaba gundi wait je wansanga nayo kati je nina. Ekoze. Tulabange yeyongedde. Oba okoze. Nedda sebo. Kati nakomawo. Wali nali mu training. Kati kiweeko ekitangala abantu bakitegeere. Gwe nasemba okujja ngamba n'emyaka 96. Kati ngamba 3 gwokulodda wansi. Tukula tudda waggulu. Nyafe buyikayagala omunyonyola akantu ako. Yes. Kyokudala nakugamba nti story gye nanyumya mabegaawo. Mabegeri yasooka. Yali yabagezi bokka. Nasooka nekugamba nasooka nekugamba geno story nedda toli musiru. Nasooka nekugamba geno story si y'abantu bonna. Saalimu. Naye kigenda eri abakitegeera. Era wali abakitegeera. Nseyo omwoyo. Kati leero tuli ku 36. 36. 3 mwezi ngenda kuweza 3 mwezi 3. Ate gye jaze gitya. Nina kuweza 3 mwezi 3. Omukyala gyali n'abaana. Olina omukyala n'abaana? Gye bali. Oli mufumbo? Omukyala n'abaana gye bali. Okakasa? Era bulijjo mmanyi bafokasi bakunyumirwako. Oli mufumbo? Gwe. Oli mufumbo? Wali. Kati abantu balina kye batamanyi. Omuntu obe wali nali maje. Wali nali mu ttendekero. Nga bakutendeka. Nga bantendeka. Naye wali nali ntendekebwa mu lusuku. Naye omuzabbibu mwe nayita ottendekebwa gwe gwali ogw'emyaka egyo. Kati wotuvula abantu basaba banda busale wenaddayo wenakomawo ko n'ensirayo ko mbadonga mwana yakogga biki takyalya ebintu bimunywa agwawo alaba tafaayo omwana agenda kufa. Naye kati gwe bwe weewandiisa mu magye bw'omala toddayo ko wammwe oddayo kati nabulyako nomunaga yazzeeyo mirimu gye yazzeeyo kanisa ovaako bw'ogenda mu magye toddayo ko wammwe gano magye sebo omuntu weewandiisa ne bakutwala ne bakuwandiisa n'ogenda mu lusozi n'omalayo ennaku mmeka. Twewandiisa tutya? Kisinze ebikolwa byo si bibi sibadde mubi ate ekitabo kiriyita sibadde mubi sebo ekita egwe ebikolwa byo ebituukira mu maaso ga Katonda byozza okola okuba obutoogo nga wali muyite wakukola kino nga focus yali muyite wakukwata kamera amaana agituukako bwe kiri nange ekiseera kyatuuka n'empitwa n'envaayo gye nali n'otandika oweereza n'engenda mu magye naye kati nga bw'omanyi ekyatabula abantu talina mwana talina mukazi talina ki bw'oba ogenze mu magye ng'omulabe gw'ofufuggaza
akumanyi olina sooka n'obikkako mbega yenna tasooka kujjayo bya omulabe wano ayita kumuwangula kyekyo Kristo Yesu kyakugamba wayi kyekyo Kristo Yesu kyakugamba mu Luka 14 nti oyo anangoberera oba anabeera omuyigiriza wange asooke aleka omukyala n'abaana yeegaane kitaawe byonna alyoka ajja akola eki kati bw'okomawo mu training ng'okakasibwa ng'omulabe w'eri gye bakutendekedde takuwangudde oyise oze okuweereza kigaana okugamba nti ate gye bali gye bali omukazi gyali n'abaana era mubeera wamu gye bali sebo naawe kale atulaba kati Nabirama enteekateeka zo after bino byetwogeddeko kuba tubadde tugezaako kuyita mu bibadde byogerwa enteekateeka zo ki eri eggwanga Uganda ne bwiko yange okutwaliza awamu n'ensi yonna mbakoowoola mbagamba nti Emmanuel House of Mercy wetuli wano e Bwikwe era wano kino kyoto kyamawanga oli wawulira ekyoto aleme okuwulira kino ekyamaki ekyenkuba kino ekikumwamu abaki bali ab'esayidi zeeri bano bafokasi oba gye babeerako eyo bweŋŋamba nti musawuna muki bwe ŋŋamba nti kino kyoto ekya Mukama olta okuwonera abalwadde okugabirwa emikisa okugonjoolwa ensonga okuweebwa amagezi okubuulirwa ekigambo nti abantu bave mu malaala bajje ku kyoto oba bave mu butakkiriza bajje basisinkaneko ebiri ku kyoto wakati twaguddewo n'omukutu ogwa TikTok kati twagala kulaga bantu nti biki ebikolebwa wano mu Emmanuel House of Mercy nga tugamba n'ekirala nti siri ekyo kye boogera ndi kino kyendi abalwadde bawona waliwo omukwano gwange ejjuze yajjana okunkyalirako n'asanga wali emiggo gy'abalema naye nga yamumanye naye nga muli musajja gwe okakasa omulema oyo yalese wano emiggo gino oba wagenze n'ogula egigyo namugamba nkulage ka vidiyo waliwo omusumba gwe bagamba yali apanga ebyamagero eyo mu kibuga Kawaala awo anti we bagamba nti oli apanga ebyamagero kyekigaana okutuukawo naye yali amuzanyira ng'omulema Katonda talyanguzi yamala n'afuna akabenje akadda ennyaffe Bwikwe Laama kati abatuuliza oba batwala ku Bwikwe batwala ku mukutu gwa Nnyaffe Bwikwe bw'owulira nga Laama gw'omanyi yeesowoddeyo ogamba nti abalwadde bawona ng'abalwadde obalina gw'ogugwo gwakutwalayo mulwadde okakase nti ebbaluwa y'eddwaliro yiino ono yalwala kino na kino ono sikosero zimuluma ono omutwe gumuluma ono omugongo gumumazeeko ebbanga endwadde eyo neekusobedde oli eyo emizimu gy'ekika gikwesibyeko lubaala akulemeddeko okooye okusamira gwe jangu wano wano ate nabakera nkumakya ne mbagamba twabinanga ekizindala ekiyitanga mu Lwakusatu ne mbagamba wano ku kyoto wano ku kyoto Lwakusatu tulinawo kooti kooti etuula ng'ewozesa abaana lubaala akutabuseeko omukooye olina by'otategeera ewuwo emyoyo yo ogikooye bakuloga oyagala kusuula ddogo gwe tuuka wano mu kifo eky'okugonjoolwa ogambe nti nze nembeera entendewaliddwa ngikooye njagala kugisuula bweneegaanirawo awo olyoka oyita Nnyaffe Bwikwe ogamba omusajja oli mufere yanfera kati kyolina obba provinga okolera wansi wani waliwo ekigambo gwe kyemmanyi okimanyi kuba abamu bagamba nze nnyinza ogenda eyo ne ba initiatinga batya into kyekintu kye they fear to be initiated mu kintu kye babuusabuusa kye batamanyi nti kyoli kati era Nnyaffe for them they believe nti olina black side yes having
Bannange oweereza Illuminati nkazi kyekyo oli wa Illuminati kyekyo kye nagambye mu kutandikwa nti Buikwe ng'eri mu ddungu ng'abalimisa mwebali naye kati omufulejje gw'amazzi we gumala okwetema ne gujja n'ovaayo omulimisa ajja asimba omumwanyi mu lukoola y'ensonga y'okubuusabuusa eyo tebagutegeera nti wano omumwanyi teguddawo guno omumwanyi balina gusimba Kampala tebirina kuba Buikwe lwaki guli Buikwe kyekyo lwaki nange nakiremerako nti gone Buikwe guno omumwanyi gwasimbwawo we guli bajje bagugezese bajje bagulambule so mu buli mbeera yonna gwe tolina gy'olaga ate nga ndagawa oli wano era bajja tuuka bagonde sinakutuuka kugonda kadino kankubuulire ate ekyewuunyisa wano no waliwo omugaati omusava oteekako ku gaali naye ekyewuunyisa kiri kimu nnyaffe Buikwe olaba bannayimba bange oba abantu bange abakyali okumpi batya ekifo kino naye ate tubeera wano naye ate olaba abantu bava nate Kampala abatakumanyi abatamanyi abantu bava e Buvuma bava e Mukono bava e Kalagi bava e Jjinja tubabuuse ate mubabuuse lwako naye munababuusa nga yazze kyafunye akifunye agenze nga tekiriko obukwakulizo ate kakulizo kaki obukwakulizo ani yali azze wano nze njagala nyaffe Buikwe abantu baleme kuva mu protocol abantu bajje bagambe nti nagenda ewalama nensabirwa nangamba kola kino kibe ekikopo kya buloba genda mu masanganze bakola kino na kino batwala kino na kino yababeera ebifaananyi by'abantu n'abiteeka mu nnyumba nga bwe kivaamu nakyo olina owafuna bugagga kifaananyi kibeera momenti yokigiramu ng'obugagga bugenda nze nina ekifaananyi kyentadde ku muntu nakiraba nti simanyi naye bafuna olunaku nzije tusabemuko ate kati tengenda kuba n'akatambi kaguuli ka Saturday Fast nina bye nayogera ebigenda okutuukawo mu ggwanga muno nno wagaana okujja okukwata kamera bantiisa bangagwe sigwagenda otambula ekiro oyo laama you are going to be initiated kyokka naaba bantiisa lumu 2 3 4 nasiba nfuna masimu watugamba ogenda nga tewagenze watugamba ogenda naye omanyi omukono ate kati olunaku olwali lukakali nnyo omukono gwa Mukama gwegiriisa ku Saturday Fast kukira kigottantula mu maanyi galina nga ganneewuunyisa naye nga wano nyaffe Buikwe singa leka yali senatajaligeza agaba yalitidde n'adduka buddusi naye lwaki toyatula pozi wangamba wakoowa nakoowa amakyaki anti labako kubanga owuliriza nnyo ag'ebigambo akanisa bantamya gundi machanti namba musonde ebyuma ne musonde engalabi ne musonde omusingi ne musonda triangle oxagoni walaba bubi labako buli wosimbe buli womanyi bakimutya makanisa alina oluseke okufukirira ku kintu ekisimbiddwa mu ggwe kibi bannange basussa nabbi basussa ekkanisa nayo yafuuka banka naye kankubulire eriyo akwana omukazi n'atamuwa bannange bano basussa omukazi omuwa onyumiro naye abantu balemwa okumanya makanisa mweddeko kyo kiva tuli tiimu lw'omushana sivaawo kankubulira omushana tosasula amasanyalaze agasasula ku sente ze era bw'otuuka mu kyaki nagabo batozirina tosuwaayo tuli nze ne lw'omushana woogwa weewa taata naye musasule period wali ozeeko mu nnyumba ey'okusaasirwa kale ate mu nnyumba ey'okusaasirwa oba awulira nti ate buli ajjano bamuwa 2 nowulira samwa ndowooza abantu kale abantu balina ebigambo anti lako abantu balina ebigambo nze gwagamba oli timu bakande ffe tugaba bugabi bambi naye lwakuba ate omuntu n'omugabira ate n'akiyita ekibi kubanga ennyumba ezaffe zakusaasirwa nze ndi tiimu Kakande ndi tiimu Loni sibata ovaawe nze nange sitalwa omushana olumano baatuloze taata gye walogedde walamu era ngenda funa olunaku nange naye ate lwomushana
nze simuwakanya olw'omusana ngaba endowooza ez'amagezi batuwonyeza ekimu eky'ekkumi taata ebyo byonna mubirinde mu katabo. ayi Ssaabasajja lw'omusana wanga okyogedde na ku kyoto. Anyway, on a serious note, twagala obubaka bw'owumbawumba abantu abalina endowooza eyinza okuba eri negative gy'oli naddala mu community muwuli baako ekigambo ky'obawa gwenga gwe. Bannabwikwe bannange, emirembe gya Katonda gibeere nammwe. Nze Mukyusalamuze nabbi wammwe gw'omumanyi obulungi eyaleeta omumwanyi okumera mu lukoola. Abamu kye mutakkiriza naye ekyo ky'otakkiriza tuukayo. Ekigaana omuntu okutuukayo okulaba kyekyaki. Oli bw'agamba nti abalwadde bawona ate wabalambulira bulungi agamba nti si abalwadde ab'ebiwaani naye genda mu ddwaliro bakkebere nti nina sikoseero, genda mu ddwaliro bakkebere nti omugongo gwaba bwe guti, genda mu ddwaliro obe n'empapula zo nti guno omutwe teguwona. Nina siriimu ninabadde kyaweza amaanyi awo fokasi. Oli ajja agambe bannange kyogamba nyaffe bikwe abantu mu tawuni muno kuba kati tufuna ab'ejjinja tufuna ab'ebuvuma abalwadde abawulira ne bajja. Kyogamba mu tawuni nti muli balwadde ba migongo temuli ki era amalwaliro ga muno gajjula. Bwe genda ogambe nti nze guno omutwe gumazeeko emirembe nawuddira amagamba kino na kino. Genda okakase olabe ekibagera kituufu naye totuuseeyo nate n'ebigambo ebyasooka bwe bikola ki ojjonkera. Tuli wano ku kyoto tukuma ekyoto ku Mande embeera wano ku Lwokusatu mbeerawo kkooti ebanzigule oloopa Dogo Mayembe Myoyo gya Kika buli kisi mizimu gyonna gyakutabukako giriwo gikola akanyaga. Olina obulwadde obwa buli kika kiki gwe jangu ate okusabirwa kwa bwereere. Ate kyewuunyisa bagambye ekintu kya bwereere. Teri yadde kikuba nsiko. Edde kikuba nsiko. Teri yadde ekibereberye. Bagambye jangu. Ebyo nabibbo byensoma. Singa labako. Oli yandigambye nti nja kutya okugenda kubanga bajja kunsaba ki? Kibereberye ensigo ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo okwebaza okuzimba emmotoka y'omusumbe. Ate emmotoka y'omusumba teriiwo. Bajja beeyagayidde mu bulokole batayi. Emmotoka y'omusumba teriiwo. Embaga yasisite goliagole. Ako naye Baluganda kubeera nga batabaganye si bunyuunyuusi. Kati ssebo tubakoowoola. Lame Bwikwa akyaliwo. Talina gy'alaga. Banaye mujje ku kyoto. Mujje ku kyoto muwulire ekigambo kya Katonda. Mujje ku kyoto muwonyezebwe. Mujje ku kyoto Katonda abasanyuse. Kino ekyoto sina kya Bwikwe kyokka. Kristo Yesu wali wano mu nnyumba mwali akola emirimu gye. Nga bwe yagamba nti akyali y'omu jjo leero era n'emirembe gyonna. Era nyongera okubakoowoola nga mbagamba nti Bwikwe yaffe yali mu ddungu nga bino ebitalabika ebyali bitalabika kati byalabika. Omumwanyi gwasimbibwa mu lukoola. Endwadde ziwona. Abantu baatula obulokozi. Buli kimu buli yeetaaga okugonjoolwa akufuna. Tetulina gwe tuwalana ate tulina gwe tuvuganya naye. You are just Raman and I'm just. Ate n'abankyawa nno sibawalana. Towala. Nange neewuunya oseka nnyo. Ate abankyawa ate ape. Eva oba ape. Abankyawa sibalina kubuzibu. Nno bw'okuseko nno bwa kirogo bwe bulaba yeesisaasisa ne ngamba naye omuntu bw'anyiiga nti ate atugubadde. Aza atakunyiga gwa nnema. Ate ebigundi biki. Naye bangamba wali ape kuva buto wali musajja ape. Nnyo. Waliwo yangamba kale omuntu yali omulungi handisa. Waliwo ne yangamba yalina kurasiwo mwasoma naye eyo. Oyo. Mwendoze kumuwulira. Munangu agakomeze gy'okutya n'okutya.
ne mugamba era waalina gaha kati tasoboka yasalawa yazagatta. Oh yeah. Mwejera nedda labako. Omuntu okola oli kyatategeera bakita kyabula. Ani ali awabweru. Omuntu okola oli kyatategeera. Oli alowooza nti mulalu. Nze nagamba omusomesa bwe mba kyenkoze tokitegedde waliwo gwe ky'omanyi nze kyesikola ki kyesimmanyi naye kino kyenkola naawe tokimanyi tewegeziwaza buuza mulwadde awonya atya kunyonyole ku 53 nti n'emiggo egyamukubwa gituwonya nekyeswa ajja kugamba bw'oba tomanyi biri eri byebakola buuza naye gwe mufulumya message eyo tubeera gifulumya very soon we are promising egenda kuba out naye abantu bajja ginyumira okuba kyeswa ali wanakomba kwerima n'agamba naye message eyo laba message gwe kyeswa message eyo neeri clear yava wa Mwoyo Mutukuvu kubanga wano tuli ku gundi wano tuli ku kyoto ebigambo byonna ebirungi byogera message eyo gwe ebigambo byonna ebitufu byogerebwa ku kyoto nti ku kyoto ako tubeera wano ku Sunday ako tubeera wano ku Sunday nga tutwala akaloosa kati message eyo erongoosa akaloosa n'evvumbe evvumbe olimanya ebituuka maaso ga Katonda kati akuba bufaananyi gwogamba nti leka akaloosa ak'okusinza kwange kambuke ekitiibwa kye kakiwune wonna kati akaloosa ak'okusinza kwange n'evvumbe okuva obuto bwange byatuuka mu maaso gani gamwenye n'asalawo okuba kino kyendi leero n'obanga gwe munabwikwe munnange togenda kukiyimiriza togenda kunzijjako omukono gwa Mukama kuleka nga yagunzijjako yagunzijeeko yagukwanga agututte naye jangu ku kyoto tukume ekyoto owonyezebwe osumululwe ensonga zigonjoolwe ogabane mu kino kyennina lwaki nze nasigala ebuyikwe bantu kujja bano abeewaffe bagabane ku kyennina naye nze olw'omwana mungu olaba nga abantu bava wala okujja okugabana okuyonka naye ng'ate ab'okumpi bayita mu mbeera ye ab'okumpi no baasoobanga kiro ekiro basooba alhamdulillah bantu mmwe lwaki munsoobako bakusoobako ekiro nero gamba kati mbaagala nabasalira magezi kati mbaagala misana ku Sunday so kyagala asooba ate kati osooba ki wala ekyomunzikiza kitukweka misana era akitwa out kireza nange bembadde mbazaabaza okujja nejja era n'oli gwe nakwano nakutumya gwe n'ongamba mbu atuyagala byamu yagamba bambi alina mulwadde w'akawuka yagamba nze saagala ya public naye ng'ekiruma kye kikuluma agamba era ne musumba abasobola ajjeko ewaka eyo nga tobala tusiigira nabbi kawuka nabbi wama abasiibule tuve wano tunasinkana banange nyaffe bwikwanguddeko naye namwekweka nga nsirise naye nze nayogera ekigambo ki nze namanyanga ekigambo kimu ne message eyo nakigamba ne bwe ndabika nga awanguddwa ne gwe nakigamba nze ne bwe ndabika nga awanguddwa naye mu kusirika mba muwanguzi nti lwaki bamba manyi kagenda okuggwera nga gwe filimusita nze fili yakalwale babagamba mutawule mulayo bamba mpita filimusita naye gwe mpise plan simanyi biki omulalu eyeevuga bannange naye nga musumba nkwe nida ekyo kiveeko byonna nabitadde dda ate n'ekirala taata omujaasi yenna bw'ava mu ddwaniro n'addako ewaka tekimuggyako bulwanyi asigaanira nkaze bw'ate awakana bwe mbanga nafuluma tekigaana kumpitako n'onsana omwaye omutwe guntabuseeko nkwataako kubanga Kristo Yesu yatambula ng'akola bulungi ng'awonya abalwadde n'abakoze eki oba n'otyawo gwe onsanga mu kkubo emmotoka giyimirize namba bazimanyisebo kati bazinsingano kuliko n'ekigambo ku mugongo Emmanuel oyagalidde evuyo nti Katonda ali naffe Katonda ali naffe sumama mutwe guntabuseeko munfaawo wennyini we kiggwera
ate bagambye Kristo Yesu waba nawonya aliko olunaku aliko essaawa nti munindemu kyekyo kyombuuziza wali nti naye gwe ebintu obikola bukoze otyo nkuweerawo obanga fefe busi weyagala nkuweerawo obanga focus izindeha yimuka katono twagala kuteeka mu kamera totya atidde yimuka twagala kuteeka mu kamera beera woli yimuka ate kiriko ki yimuka katono stand up first this way toli mu kamera mwaye mutya kamera gwe is in the what in the heart in the house in the building kubanga tugamba nti ffe yekaliyani ya Katonda kyogamba ogenda okunsangira eri abatakyatuddemu muleka wano baba agenze kunywa kacha tagenda kyofala mbalaze kwa ensample nengamba nti aki kisoboka nsigadde abikulidde omukono gwa Mukama nga wetuli wane bwikwe ku kyoto Emmanuel House of Mercy mutukyalireko abalwadde mwenna abalina ensonga eza buli kika oli Jinja abeebuvuma mujja mweyongera okujja mu bungi oli Katosi oli Si oli Kampala n'ab'e Kampala no beeyongedde oli Gundi ab'e Mukono ne bano bannanga ab'ebuyikwe we banaalabira nti omukono gwa Mukama weguli ate twaguddewo Gundi omukutu gwa TikTok Mercy of God Mercy of God mugunoonyeeko mukakasa amazima bye boogera abalwadde bawona ebintu bigonjoolwa mulabe ku bujulizi owabadde n'emitwe egibaluma myaka 2 abadde n'embeera ey'okusomerwa myaka emeka naye kati muganda wange Munabikwa alina kyayitamu ali alina kyayitamu naye yeeta anoonya solution ali ku kitanda kye naye bamutiisa nti laama n'obuuza owayi Katonda ye alikolako ddi ebyali omumwanyi ogubadde gumeranga e Kampala ne bwikwe gwakola ki gwameze katukkiriziganye bannabwikwe tujjewo empalana tukabale olukoola lwaffe nyaffe bwikwe wabanga asobola okulutunda aleme okutunda lukoola lukalu nyaffe bwikwe nangwikiriza lunaku nankyalira kubanga atandise okulaba obugimu obuli wano obugenda ku mukutu gwe lwasobola okumbuuza owaayi lwaki totukebeerako ku musajja waffe kyekifeeyo ali atya tuteme kutwala lukalu lwereere natutwale ne ku bugimu tulage abalala ate bugasa abalala kale emirembe gibeere nammwe webale kungwikiriza weewaawo ondabye nti ndi muntu nkuwulira oli muntu basebo ne banyabo abotyo otambude olunaku olwala in case ng'onakyo otategedde ko ekibuuzo kyo drop it in the focus agala batera message takikweka ate namba yange kweri timu gwe eri ayinza kwetaaga okunkubirako okubuuza nze ebintu personally 703 gisome mu Luganda 0703 04 17 04 basi personally ngoyagala kunga ate n'oba oyagala ate bannange omukono gwa Mukama tegukola n'oba tozze wano oyinza okubeera gy'oli ng'embeera ekusobeddeko ekuyinze naye no gutuukayo gy'oli kubanga tulina n'ab'ebweru nga bayita ku mikutu emitimbaga nyaffe bwikwenga wantunda katono nnyo muwuli abeera okusomoozebwa abeerawo okuyitamu kyonna kye wakola Katonda yali annyongerayo ate ennyongera okubakoowoola yadde annyongeddeyo ab'ebizibu mwongere kubanga ye mmere yaffe kuzannya n'akwagala Katonda waali ku lwaffe waali ku lwammwe kyoffa twogera nti Emmanuel nzikiriza mbayimbire akayimba akasemba ate akayimba kano focus omanyi obutateekayo biki obuyimba lero mwekali omanyi obutateekayo bintu focus message eri wagisiba naye mugite naffe mwekekana kayimba naye kako ate akayimba ako nyaffe buyikwe waali kasaasaanyiza gwe nyaffe kayimbe mutulabe gwe kayimbe focus tolulimi kayimbe nti buyikwe eriyo na mudungu
balumwe ennyonta n'enjala bakola erinnya lye ekitiibwa kye kyake Buikwe osaanidde ekitiibwa kyo n'ettendo lyo buli ggwanga likusinza buli vvivi livuuname Emmanuel ekitiibwa kyo eky'edda n'edda leka kiike wano leero buli mbeera evuuname erinnya lyo lisinzibwe. Amen. Focus ne bw'otujja Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Bye bye.